Ku nsonga ya Suzan Makula n'abakozi baabwe bana abawamba abaana bye bazze bamwogerako byonna oyinza kubyogerako Suzan Makula ddala kale no gwe bawamba mukozi munnange omulenzi oyo gwe bayita Bin kikomedian kisajja kyattu obukozi kinoonya kyakulya the Bujingo family yo twa anti mubuulizi abuulira njiri twa anti alaga nsi Katonda n'ate naye yennyini yeetaaga Katonda owuwe era simanyi oba gwe tusinza gwatusabira gwasabira eri abantu y'omu n'owaffe kuba amazima olumu byewuunyisa Bujingo exclusive wonders olunaku lwala Handsful Live agemanya gange awanda bayuji kwe tuli olulaku olwaleero tusazeewo okuba nga tukomawo mu mbeera ey'enjawulo okwongera okuttaanya ensonga ezikwata of course ku entertainment industry n'ebitambulira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Big Daddy agwendi naye era nga bulijjo buza kubatulaba kyekiriwo nsanyusa obalaba mikwano gyange abalungi abatulamwe bali kuwagira YouTube channel no of course omusajja alina engeri gyakwasagaняmu ensonga n'olaba nga za waggulu nnyo abali mu Abu Dhabi, Qatar, Dubai, Jordan wa yonna gy'olabira omutimbagano guno amanya n'eddoboozi bamuta Big Daddy MC era nga of course okuva ku Baba TV olunaku olwaleerera tuli wano nga nsonga za entertainment lwakuba mujja kundiisa ensolo bagamba balina omutima omubi ye nga ye Pastor Bujingo abasinga nno bamutiira ddala nange mutya but we are realistic bini mukwano gwange era mukozi munnange mbadde naye byambreakinga nnyo okuwulira nti awambiddwa and of course nze nakimanyirawo era amawulire ne gayitingana ku social media comments ne zitambula naye ng'era abasinga bagamba Bujingo yakoze eki yawambye omwana whereby nange nnyinza okuba nga ekituufu saakimanya naye 70% nakiwaayo nga mmanyi be bakoze eki be bamututte nayogerako ne bizonto akose bizonto in fact y'omu ku basembayo kola interview yasembayo n'ekyaliyo before bamutwale kati naye nga kyonna kyekiri Bujingo alina jasi kwetereza ebikoli monna alina bingi ye nga Pastor Bujingo alina bingi okuva mu bantu n'okuva mu family ye being the fact nti osobola okunigira kitinga abaana bo bewazaala okitegeera ekyasinga okumbreakinga ku Pastor Bujingo being a pastor ng'obuulira njiri naye novaayo nga church erimu abaana abato kosi church tesosola okitegeera church tesosola eyingiza buli muntu naye oba simanyi oba akaseera bwe kaba katuusa abaana abato abagoba mu kyaki n'ayogera ku miramwa gy'okusika mu bakazi n'ayogera ku bintu bya yes okubuulirira sex is not bad naye at least yalibaddengamu ne classes okitegeera yalibaddengamu ne classes however no wonder tekyewuunyisa bwe kiba nga n'omukyala gwe yali naye ow'empeta yamuleka okitegeera nga yamuleka namudivorce nga namuteeka mu mabbali omukyala agezaako okulwanira eddembe lye kikyagaanye noleka omukyala gwotobye naye from zero omanyi n'abasajja naffe tutomera noleka omukyala gwoto omanyi baŋŋambyeko ebbanga eriwera nti abakyala gye mikisa gy'abasajja nti era abakyala be bakola amaka nina gwe nakibuuziza nengamba omukyala akola atya amaka naye mbwe abakyala be bakola amaka omusajja ne bwobeera ne ssente zenkana ki kati omukyala Teddy is the beginning of Bujingo bino Suzan byonna byalimu kyova olaba yensonga lwaki Suzan abuliddwa ekitiibwa era bajja sigala nga bamuvuma bamuyita malaaya bamuyita ow'ebbaala bamuyita buli kimu ku lw'ensonga ekituufu kiri nti courage wise mu Uganda ekintu obufumbo balina engeri gye bakiwangamu ekitiibwa okitegeera nti era niwe baafunanga abakyala abalala ng'omusajja abeera n'abakyala be nga 12 mu nnyumba y'emu okitegeera ate nga beewa ekitiibwa kati Suzan Hakaming ate n'atasirika yes yefudde atanyigirwa mu ttooke avuddeyo awo mudde family lyagivumye avumye ekikazi bagenze biki this and this of course ebyo byonna oli omukyala kirungi nebaza Katonda nti kyaki ye naye egenda ekola kosi yasigala ku Bativare omukyala Teddy kyaki ye esigala ekola etambula era ndowooza esaala ze Katonda aziwulira zikola so no blessings mu family ya Pastor Bujingo kyensaba justice singa kitukeesha simanyi na kumanya naate kati yagifuula business
tasobola kukakkana church business yagifuula business tasobola kukakkana talina kwebulira mpozi nga kituuka ekiseera naddako mu kisenge n'atuula nga ye n'anoonya ku Katonda omutuufu gwalina si mutuufu nze bwe ndowooza okusinza ku biki ebitambula buli kaseera okusinza ku biki ebitambula koseera besides Suzan waliyo n'amawulire aga breaking out simanyi oba kyali kiboozibozi nti alina omwana gwe yakola olubuto mu church okitegeera era awo ne basooka ne beekubamu awo ne Suzan ne ndowooza bituufu era biba byali bituufu kuba Suzan embeere akaseera yakyukamu nga takyawera era nyongera ngamba omusajja avudde wala kiringa ebagamba nti Museveni ndowooza ke kaseera katuufu ak'okutukalakata awulira kati anyumirwa entebe kati bugingo gy'avudde abonyeebonye ke kaseera yensonga lwaki omulaba ajja kukubira mpere ku stage omusajja mumuleke ajja kukubira empere ku stage saawa eno yakalaba kati atandise okunyumirwa obulamu obutuufu excitement emyaka gye giringa egy'obukulu byonna byatakoze mu buto ke kaseera abikole kati era temumunenya jase mumusabire afune Katonda omutuufu adde mu ngeri ey'okubeera pastor omutuufu okitegeera tumalirize tunzika tugamba Suzan Makula naye yafunye olubuto mwabiwuliddeko abambagamba nedda naye izo testi tuzeekoleranga naawe ezo tuzeekoleranga omusula abaana bagugula kompyuta nenkayisaamu omwana yavuddeyo n'agamba ebbanga lyeyamala mu bbaala Katonda n'amubabala abaana baba balina bo okuyisaamu ate kati bo balina obudde naye nga kyonna kyekiri sibagoba ku ddiini mwene endiga abali mu kyaki eyo mubeereyo naye twala ebikugasa naye ate n'alyagadde abaana mufeeyo ku baana abeera mu eno kyaki kuba pasito olumu amanyi nze ngamba oba olumu abeera ng'avuddeko ye siribeera ssanyu lye kisukka ndowooza ye Katonda wamukoledde naye basabira simanyi oba abakolera kyekyo abasajja abayisaamu luli eggaali nga musajja kiki naye mwati okuwanika kasuku kiki kasuku uyo mwatiddeawaagwa naye nga tugenda kubanga naye tumusayo kubanga ye kyatambulira ddala abasajja abamu beetaaga okusomesa njala tutandike ne David Lutalo ne Palaso ensonga za David Lutalo ne Palaso nali siziwadde nze n'amakulu era ku lunaku lwe twali tugenda ozzikola nze naye ngenda vuma bavume ku lw'ensonga kwebuza magezi Palaso ne David Lutalo tebirinawe bikwataganira buli omu ali mu leeni yiye buli omu ali bibye nnyo nti Palaso waliyo nno omusajja yafaana agamba ekyawukanya enjawulo Palaso gy'alina ku David Lutalo nti Palaso alina embalabe nnyingi ne height n'akanyama enjawulo yokka gye balina nti yenjawulo yokka gy'alina ku David ate endongo endongo yo anyway n'endongo of course byawukana David Lutalo Palaso amusinga oluzungu true naye ate David Lutalo is an artist oluzungu of course teruna kyerukola Uganda David Lutalo is an artist David Lutalo from day one va ku kino nti Palaso abaddemu ne support ya brother we David Lutalo kaana kambaata okitegeera kuva iri luweero akasajja nga kakyali okitegeera kazze keetakulira kuva day one kayimbye ennyimba mukalabye kasiiwuufu aze right now ye musajja alinnya stage buli omu n'afa okitegeera yes Palaso ekyalibadde kibagattamuko nti bombi viewership yaabwe audience y'abakyala ekyo kyekyalibadde ng'ekibagatta naye sibe balina enkwatagana eri awo David Lutalo alina endongo esinga eya Palaso asina luyimba kubominga kivulu kyani kya Palaso whereby naye ndaba kimukalakata era naye nyinza omugatta kuba Amatha Mukisa kiyinza okumulya somewhere mpozi lwakuba ataddemu science mungi right now amanyi bannayuganda tulina amaalo alowooza tuyinza okudduka okulaba ku stage ng'azze n'abaana abazungu kitegeera bazungu
be baizo tuleka waloza of course kati chocho era agezezaako nnyo okupika okulaga relationship ye ne family okitegera atulaga abaana atulaga baddinganye of course era kyemanyi ne muzi drops ezigenda osemba yaawo ajja kugamba mujje mulabe family yange okitegeera ng'alowooza kyekigenda otwala bannayuganda naye ng'ate Palaso tasinga David Lutalo Ndongo. Awo kati tugende ku King Saha Bebe Cool. King Saha Bebe Cool. Ejo ku birthday ya Dr. Jose Chameleone. Nabo kyala ze bamba meetings. Era ne kigamba mama wa Chameleone yabagasse. Naye ng'ate mama Kamisi ya ino bagatta. Ana ino bagatta. Baina kwetereza mu mitima. Bokka na bokka. Whereby King Saha ye muchankalamu always. Nakasente kakabanja. Nakasente kakabanja. Nakatanamuwe. Okisegeera. Ye muchankalamu from day one. Era mpozi ekisobola okumukakkanya. Ekisobola omukakkanya mpozi nga Bebe Cool amuzizza eri ku mabbali out to camera. Ne batuula namugamba naye muganda wange kuba kati alina muyita muganda we sina mutabanyi muganda wange kino na kino of course King Saha yekoleddemu bw'oratinga King Saha ne Bebe Cool King Saha being nti mwana muto naye ku byakoze from day one nti mwana wa ghetto I remember King Saha nga kakyali wali akakilabu kalinga kakilabu ako bakayitanga batya walogi bagamba je yali apotera yali apotera nga ali awalabika bibye nga akyali muddugavu wa bitama nga kinene bwe kiti nga kikyali so azze yezimba from day one is a hustler bwe kiba nga right now ayina ekizimbe okitegeera ekiyimiridde nga basobola okikuba ekifaananyi ne baleeta n'ekyabebe nga basigala bagamba apartments then kasajja katobye okitegeera kati naye alina eddoboozi lye ng'omuntu King Saha alina eddoboozi erimumala okweyogerera era kino maama ye kyagamba nti yavuddeyo n'abareconcilinga yes maama yakoze omulimu gwe nga maama Palaso maama Chameleone of course maama w'endongo kyengenda okugamba ekyo yakikoze naye tali mu mitima gyabwe King Saha yalina obukuko alina ensonga ze nnyingi ku Bebe Cool unless nga Bebe Cool amutuuzizza ne batuula nga bo that's when King Saha can come out n'agamba kyona kuba ate bavuddeyo ne bazzala wabyakoledde Madubbala okitegeera ne bagamba naye ate babizala Bebe Cool papa sajjayo mwadde ne Bebe Cool nkwagala nnyo ky'obomanya naye ng'ate being a big papa omanyi it's all about reality Bebe Cool nze always lwemwogerako ntera mumugamba ekigambo kimu akube reggae music ya Uganda tusigaze legend mu reggae music sizina avudde ayambalidde waliyo kalabe kangaoke yayambalidde naye ng'ate he's a good man entala azivemu tezimukolera right now tezikyamukolera concentrating oyimbe reggae music if not that groom Alan Henrik ayimbe yes asobola okuyimba naye era byasobola okuyimba bwayimba reggae music what it takes studio weri audio camera yes audience weri promotion tata asobola okikola naye tamuleta mu dancehall tamuleta mu reggae music atamuleta mu R&B Alan kyeki kyaganye anti tata naye akyekuumidde mu ndongo obudde bwe yali wadde omutabanyi mu grooming nga bolaba Smith ka Smith akakana ka Jordan Smith omukulu Smith alina engeri yaka groomingamu kati zeze example right now bakulu baffe bano bataata bye baali badde balowoozaako tujja kuwanduza n'ekifaananyi ensi yonna kyesinga okutundira mu Africa Don Jazzy by the way abasajja kyebakoze waliwo bannaayawo sorry alisaidizeyo naye Nigeria naye bagenze bawa abaana collabo nga babawa collabos endongo ye Uganda by the way not in Uganda naye botunulira Nigeria balina engeri gye bapenetrate nze mu beeru bano okitegeera ng'abeeru balipira batandise okulaba value y'endongo y'omuddugavu ka right now bataata bano betulina e Uganda ne bamaama kyebaali badde balowoozaako kiri kimu kulaba ngeri gye baleetamu Chameleone alina gayi gwe yaleese okuva e Germany agezaako kati ate era naye okulaba nti akuuma liigi ye asigale nga kwali Bebe Cool ekibuzo ekisinga okumumenya eri abantu ani gwaleese Dizinat gali wango simugenzi yafa mugenzi buno obwana obwayimba
akuze Mr. Mwamwa oba bwaddawa bayitawo nabo kati alimu eri ebbanja papa olimu eri ebbanja naye nga ndowooza bw'aba akyayimba kiyinza okwejuza bale nyakubuuza Dr. Jose Chameleone atwalabye ku bayimbi ba B2C Bebe Cool ne almost all industry yonna babaddewo kubanga bamusupportinga on his birthday emyaka gye yawezezza kitegeeza ki entertainment industry tutandise okulaba nga obumu abuddawo obumu bulina engeri gye buzze naye before mbajjukiza eno interview tewagikola ina be nagikola nabo nga gwanga mujje atambula. I remember twali mu lusiriko omukulembeze yali atuyise somewhere omanyi balina engeri gye batukwatakwatamu aba entertainment okulaba nti tukwatagana ffe eddoboozi tulina olusirika lwe twalimu for almost week number nga gwanga mujje atambula Bebe Cool ne Camille ne bajja ne behage nga longo hage eyo bawagiraba yatambula personally natuula nina kye nalaba andi mu ddoboozi lyange ne ngamba abaana bonna be twali nabo konze mulinde wali ekigendo ogwawo mu kaseera akatali kaawala waayitawo ebbanga ttono ne balangira nti stage yayiyise okitegeera and from that day when I went back on air siruma mu kigambo kyange era nyongera obbagamba oluvannyuma mbadde nga mbagamba era nkiddamu oluvannyuma lw'emyaka myezi 3 after gwanga mujje mulindirire Mayanja family bagenda kubako kye bakola ekyo after gwanga mujje wakayitawo emyezi emeka kiki batanakola kye bagenda okukola no after gwanga mujje wakayitawo emyezi emeka yali Feb akati tuli mu May ndoza katubale kale emyezi 2 mwezi gumu nezigwamu awo kati nabawe emyezi 3 mu Mayanja family tulina amawulire agagenda breaking Mayanja family namwe mujja kubeera surprised gayinza okubeera amabi gayinza okubeera amalungi naye 70% gajja kuba mabi I'm sorry to say so but when you do analysis ebiseera ebisinga yamulimu ba predictors nga bonola ababetinga omupiira kati nze n'ebintu byange byendaba according to the time I've known Mayanja family n'ebintu bingi byenzize ndaba of course twali ku gundi Bebe Cool ojja kunoonya akakilipu ako we twali wa research mu wali emboze yasooka awo webe hugingira and Bebe Cool was like Chameleone ono gwe mulaba yagamba omanya ayina ebiroboozi bye omusajja ono Kamiri gwe mulaba muyinza okumulaba wano essaawa eno ne mumulabanga ekintu eky'omuzannyo naye buyinza okukyenkya ng'ayimbira mu ggulu Kanoonyo ojja kukalaba kiki owaayo otutiisa Kanoonyo no that is it Kanoonyo ojja kukalaba twali wa misa kyawo nga bakkirira amadaala mbi yakiyisaawo and of course from there and then tulina embeera ezeetambula and on that one I also added on my voice ne mbagamba mu myezi nga 3 after gwanga mujje muli nnoonya njala tumalize Chameleone Bobby Wine yavuddeyo n'amuwanika after kushote yamwanika Chameleone abadde nga zarantinga ebintu byagamba Bobby Wine yamubeererawo tasodde tasobola kumubeererawo Bobby Wine nga ali quiet wabula ku birthday yavuddeyo n'amwanika n'amwebaza n'omwebaza byonna byakodde music industry ya Uganda kirekawo enkolagana because Bebe Cool tumanyi nnyo tight ne Chameleone ate Bobby Wine tebakwataganirangako tezigatta era ne wabaddewo ne bu screenshot zi comments ku social media ezibadde zitambula Bobby Wine amuyisamu eggali Chameleone naye Bebe Cool nayisamu kino kirakawa Bebe Cool Bobby Wine okuvayo n'endosinga Chameleone n'amugamba nti obikoze era osana respect mu ndongo eno kyobumanya tubadde ne dasoko oli big 3 dasoko oli big 3 ne bavaawo batya nga Bobby abejjeemu kati awo simanyi wa big 3 teyabeekomezaawo okutandika okuyomba ne Bebe Cool ku social media anti kati mu nsonga zino Bebe Cool ebiseera ebisinga papa wange Hands for Life mbadde ne Mike Don exclusive wonders olunaku lwaleero tukomye wano